Kafeero ali wakati w'abaana 17 ne 18 bendowooza nze era bensuubira nti babe era abaana abatali babe yabagaanirawo okugeza waliwo omwana omu yaliwo obulenzi oyo twamuzaayo waabwe ng'ali mu mwaka wakati w'omwaka ogumu n'ekitundu n'omwaka n'omulala omwana gwe yagaanirawo ye Bladina erinnya lyali badde Pelagia naye yiru kuyimba n'ayimba Bladina adda ku Swaziland. Kafeero yali mukuŋŋaanya nga tayagala mwana we kubeera bbali naye omukyala gwe yali atadde mu maka ekajja nseerweza wali ng'abaana abagoba nga ye ayagala bali be yakola ki be yasangawo. DNA government ebikute bulungi ekisooka tubasooka ne bakola DNA nga family mu MBN ne bayita result ne bangamba bali bakoze obuyaayi batunze ekibanja ne bagulirira ne mbagamba kati kantwale mu laboratory ne president gyakozesa gye yeesiga eya analytical laboratory eya government ewandegea nene ngamba nawo kanyongereko ne ya police kubanga wona tuyina ebyuma. Recently government ya laboratory ya wandegea ekitongole ky'ensi yonna ekya standard agency kyagisasify nze okubeera world class laboratory nga mu Eastern Central Africa zirimu 2 zokka ngenda lesangibwa Zambia. So laboratory yaffe tujesiga era bakola omulimo mu luvannyuma wiki ne bangamba nti result ziwedde ne bagamba kapulina ne bya police ne isawe na kubiri ne gamba nabo bali ready ne baleta results ne tuzisoma ne bagamba bazisomera abantu ne tusanga kye kimwe kyali mu MBN ng'abantu be bamu abana bebogerako nti babana ba Kafeero naye nga mulimu akasajja akafaanana omugenzi Kafeero ne bagamba kano kalabika ka Kafeero nga kalina n'obulevu nga kalina buli kimu kati nabadde ndi awo nga nfuna chairman we Kabarole nga ngamba oyu mwana waffe wa kukyalo tata we mumanyi baganda be mbamanyi bona abakulawe batwe bafaanana ne ngamba kati we Kabarole ayagala kufuuka muganda mukunja ne ngamba abakunja mbeera mbegomba koki kubanga abakunja ne wabeera omukulembeze abamanyi kye bakola temukimanyi kye bakola mulimo ki kati nze gwenove toro mu weather nungi nogamba mutwalize musire nogamba obeera omukunja simanyi kyayagala so oyo omuvubuka munoonya bamukoleko obwongo obalaba obwongo bwe bulungi. Abe Fort Portal bekumyemu ogutaaka bagamba oyo omwana waffe yakulira ku kyalo omwana yatubulako kakati ate bagenza okumulaba ng'ali omu ku baana ba Kafeero. Awo wetukola ki wetuli emboozi weetuusaawo manyi bingi bikyatambula kati saa njagala tutunulire oyo omu kubayita mutabani wa Kafeero omuvubuka oyo gwe mulaba oyo yakuza akalevu oyo abantu bali mu kumukaayanira Fort era nyina ambassador wange wano Steve Mayanja ow'empaako ngenda kusaba ku ground yawo onoonyeza ebituufu ku mwana ono okuva we yalabika mu bifaananyi nti yes maama we yafa kuba yatugamba maama we yafa ye talina wakudda oba okitegeera bulungi kakati ono atalina wakudda ate eriyo sayidi egamba nti mwana waabwe nasooka ndowooza bya social media ate paka we nalabye ground e Fort Portal abantu bennyini amaloboozi nagalabiddeko ddala nga bongera okukakasa ku buvo bw'omukulu ono so be bamu ku be bayita nsi yaleeta Kampala mbu yajja atunda amatooke mu bitundu by'e Masanafu kati olwaleero sebalemezzaamu omanyi wekibanga kituufu eriyo abantu nga olw'okuba bamufaananyizira omuntu eyo gy'awangaalira eyo gy'anywera neyeesanga ssebo nga naye azze mu layini awo nga akitwalidde ddala siriyasi nti n'aliba omwana wa Kafeero mukyo olw'okuba bamulaba asula ku nguuli oli namuteekamu awo ekigambo ogenda okulaba nga naye alemezzaamu oba onfuna so omukulu oyo tukyagenda mu maaso n'okumunoonyerezaako tukyanoonya bwino ku bwino tusookeyo tumanye we tumuteeka zino ensonga ziri siriyasi nnyo mukulu kati ate kino kiba kikwata bali abalala ensi be yali badde ekyakwoneramu nti tomanya oba abadde bakyali ku sayidi nti baguddemu kati omutandika olabayo bano kiba kityawo ndowooza kiba kyongera okufunzafunza mu nsonga
nga bwe ziba zikyayimiridde. So mukulu n'amannya nga gonna olaba ga wano katulabe embeera engeri gyegenda okuba ng'etambula. So ate ku ludda olulala banne bali abalala beekuŋŋaanya ne beekolamu meeting nga balina eyabadde omusika nabo ogenda kuba nga batuwaako eyabadde omusika ne banne omusaayi gwe gwabuula beekolamu meeting nga balina ennendo ono kussa ne Mugerwa. Nava wano nga mbagambye nti bataata bonna badda ku sayidi y'abano omusaayi gwe gwabuula balina ne ssenga waabwe Nantongo naye ali ku sayidi yaabwe. Abaana eri abaana bagamba bano lwaki tebali ku sayidi yaabwe banoonya byanfuna. Bano bagamba lwaki tebali ku sayidi y'abaana bali abana emaali yonna bagimalawo ate bakwatagana ne bisirikirwa. Kati mukulu Mugerwa ate era bwe yatutegeereza nti omugenzi teyaleka ddaame. Kakati ensonga y'eddaame nayo kati atezze mu ddiiro. Bisirikirwa atugamba Kafeero yakola eddaame mu biseera bye ebyasembayo wali ng'agenda okufa wali ku ssaawa eri yennyini yakola eddaame. Onfuna bulungi? Kati Mugerwa abimenyawo agamba tewaali ddaame kuba eddaame eryo lyalimu mbu n'omusika. Kati okuleka enjawulo weekyali kuba bagamba eddaame teryaggwayo teyasobola kulimalayo naye Simon Peter okugamba nti yabaasikira abaana kyakoma mu bigambo oba nakyo kyatuuka mu liri eppandiike kuba buli agamba nti eddaame lyaliwo atugamba omusika baalonda oli Simon Peter oli Rasta. Kati bano abali Wakanya nabo bagamba omusika bo baalonda nga famire oyo Martin gwe bajjeeko ate akomeddewo mu musaayi. Kati debate egenze kuki ku ddaame nga we liyimiridde. Ono ng'eyasika olwaleero buli omu alina kyeyeyagaliza buli omu alina kyayayana okutuukako basaba ebintu bingi. Mu kyokuddayo ku musaayi ndowooza ekyo mwali kijje ku gavumenti kuba yo Katulede yakola ekyayo. Waliwo omwaka aba gavumenti tuyambe nejja kati kyeyabawadde kyekyo. Kati sisuubira muntu kuddayo ateera akaabire gavumenti yeemu eddemu ekola omuki eddemu okukola omusaayi. Ndowooza kati awo mukaabire kuffe mukaabire nze mu kuguddamu kiba kikolawokko enjawulo. Ekirala baagala ttaka basaba ttaka kati ekyo nakyo ate kyaleeseewo ebibuuzo ebirala. Mu kusaba ettaka nga bali ne bataata baabwe bali abo bakkirizaamu lwaki tebabatwala ku kijja kyabwe kati ekyo nakyo weekiri. Kuba bataata baabwe bo bakkiriza baana baabwe bano be bali nabo naye ate balina ekijja kyabwe wadde nawe era bagambye nti ekijja ekyabwe bwe kiri kati wakuze kifuuse kibuga. Simanyi we bafuna ettaka oba bonna banaashifutinga ne badde eyo byonna tujja kuba nga tubituukako mu maasoko awo. Kati njagala ompe omukulu Kisanja yavayo n'atubuulira ku ddaame erya Kafeero nti lyaliwo kitegeeza naye ali mu layini n'ebisirikirwa wadde Mugerwa ali Wakanya. Kati njagala tusooke tumufune abeere ng'atubuulira ku byeddaame katono nnyo tukomewo. Paulo Kafeero mu kufa Yesu Mukama ng'amujjulula yafa yanfiira mu ngalo bamisaaki bakimanyi twali nabo mukyala Rubina bisirikirwa aliwo naye saalaba omuntu wa Paulo oba muganda we kuba abesaidi abayita baganda be ajja mu ddwaliro era tewali muntu eyeeta muganda wa Paulo Kafeero ng'agwazalibwa ne taata we eyaziika Paulo naye okujjako nabalaba mu ntalo kituufu nti mu kufa nga Paulo alaba obulamu nga bukendedde yankwata mu ngalo bw'ati ne twogera ebintu bingi era najjayo peeni Rubina ye yagireeta bisirikirwa n'olupapula n'awandiika kyeyayita eddaame naye olwokuba nti yali mu bulumi nti teryamalayo bintu bingi kuba n'ebintu bye namubuuza naddala yaŋŋamba nti salina mu mwana gwagenda kugabira bintu bye. Omwana yenna bwe galibwa nnyumba aliva nga gy'avudde alijja n'awummula bw'amala n'agenda n'agamba nti entambi zendese nkoze bye bijja okuba byenze mbalekedde zibalyowenga emyoyo
n'agamba nze ekyobugagga kye mbadde nakyo mu nsi ye gita yange era nandagira nti webatubanga tumuziika nga afudde bagiteekeyo mu ntaana era nakikola n'afulumya n'agamba Robina asooka afulumyemu n'agamba nti nze bwe mba wakulekera bintu byange oyo omukyala wange kasita akyaliwo ebisirikirwa ajja birabirira naye ng'abaana bange bwe bajja babeerawo ayagala n'agenda ayagala n'abeerawo. Eddaame eryo lyogedde ery'ebisembyo lyabyogere oba nabyo byali biwandiike bulungi nnyo era abafamire bakimanyi nga ensasagge ze ngenda okugamba twatuuka paka wa administrator general nti bwe tumala okuvaayo okuziika tugenda okutuuka ewaka nga tuvudde ekyaggwe Masaaba nga ttiimu evudde Makingi ey'omwami oba akyaliyo oba yafanze kuba sikyamanyi omuzeeyi yali ayambala enkofiira ey'abasiraamu omuzeeyi Naŋŋanda ng'ayungudde ttiimu y'abatabani be bonna n'ab'okukyalo nga bazze kutandika kusula mu nju ya Pawulo era nga bagobamu abaana baswazi bannagawa basimoni nga babagobamu mu nnyumba nti tebalina kubeeramu nga taata w'omugenzi alina obuvunaanyizibwa okuteekinga ova ebintu ebyo naye ate nga nze Pawulo mu ddaame eryo lyeyankwasa yali alaamidde Simon mutabani we Simon okuba nti yabaamusikira akumekume banne. Twalina olutalo lw'amaanyi ekyanyamba ebiseera ebyo nali nkola ne Geno Tinyefunza naleeta security nendigezaako okulaba nendeeta poliisi y'e Kajansi nenyimbula abantu b'okulweza bajulizi baffe ne bakwata emigo ne babagamba tugenda bakuba muve mu nju ya Pawulo kuba Pawulo yali muganzi nnyo ku kyalo ng'abantu bamwagala nnyo ate nga muntu mulamu. Olutalo lwamala ndowooza ennaku nga 3 bajja balumba kwaliko n'omwami oyo yabavuganga yali yawasa mu famire eyo mwami Dubai ne bajja era ayinza okuba omujulizi olutalo ne lubeerawo nnyo mu maka ga Pawulo bintu ne byogerwa naye kyannuma nti mu wiiki so nsonga za ddaame kye tubadde tugezaako okuba nga tujjayo mu vidiyo eyo kitegeeza abaaliwo ng'afa be yafiira mu ngalo katuyina babiri bisirikirwa n'omukulu Kisanja kati bonna bakakasa nti yakola eddaame lwaliro tulinayo mugirwa awakanya eddaame ne famire okutwaliza ewamu so ezo ensonga nazo zikyali awo tujja kwongera ozizimbawo kuba emboozi ekyali mu ddiiro tujja kulaba ate gyeggwera mpola mpola amanyi bangi muludde okulaba ku Seekawumalu ow'Ennansana Seekawumalu twasembayo nga mbabuulira embeera nga bwe yali etambudde misango baleeta emisango awo mu ddiiro egyalimu omwana omuwala gwe yali alabiriddeko ewakaawe kaakati tuddayo okuwulira nti waliwo babbulooka mu Nansana abakozesa omukisa ogwo okwagala otwala ebimu ku bintu bya Seekawumalu ebyo nabyo byaliwo njogerako n'omusibe nga bamuleese mu kkooti e Nansana awo byatandikira omusibe naye nga waliwo kati byatakyawuliziganya nga waliwo byatakyasobola kufunako kontakiti ng'abantu abamu abamuli ku lusegere batandise okumwesonyiwa ngenda okuddayo nga looyo omu ankubira nga ngamba nti lujja bannaye tukoze tutya okuyamba Seekawumalu kati abamumanyimu abalina okumubeererawo ne ngamba wangi ne ngamba kale tujja kumubeerera mu mbeera kati ffe efaananako weeti nti baba mulesenga mu kkooti awo tuba tulina okuba tutegeeza abantu be nti munnange Seekawumalu yalabiseeko mu kkooti so bwatyo yabadde afaanana kanzu nno ya bbeeyi eyo ate ekyokulala ssebo omusajja anyirira omuleba anyirira nina abasibe bentera okwogerako nabo wano nga bankyaliddeko ng'ebyaddala bo balaba abadde musibe naye Seekawumalu ne bukyanga ali bweru olabira ddala nga ajja kubanga yeekolako kalipeya katono nnyo ndoza waba azzabuza bwongowe ku bulamu bwe buno obw'okukola eno ebweru n'ebirala naye abadde gundi tavudde nnyo mu kifaananyi oba okiraba kyenjogerako oba kati awo ku basibe era be batwala waliwo gwennengedde wali wabbali nga ye olabira ddala ebibye byebyabali abasibe bali abakola ki abasookerwako naye nga yo Seekawumalu omuntu wajja mu kkooti ndowooza n'essuubi lyeyongera katusabe buli kimu kitambule in favor of you
kuba nasemba yowulizanga ebyaddala tolina kyomanyi ku misango gyakuteekebwako. Nga tuvudde ku Sheikh Umaru tugende wa Stacia Mayanja. Nasembayo okubalaga Stacia Mayanja nga bamuddusiza mu ddwaliro e Nakasero. Manager yayogera ku pressure n'omutwe ogwali gumuluma ennyo. Wenjogerera yakubye ku matu embeera yateredde eya Hajati Stacia. Ndowooza on record mulwadde nga ne waba ali mu mbeera mbi akakaya tekava kuki ku mutwe. So mu kifaananyi nga mulaba yabadde amaze okuba ku matu era alina n'obubaka bwakola ki bwabagamba mu kavidiyo ako nga aswaza sitaani. Tuwe ku maloboozi tuwulire. Ladies and gentlemen, oyo gwe mulabaawo omulwadde abadde ali omuyi ennyo. Ayanyamba bambi omutte bambi tanzisa kyanneetagisa ki ukomyewo mbazoganye. Ladies and gentlemen, oyo gwe mulabaawo omulwadde abadde ali omuyi ennyo. Ayanyamba bambi omutte bambi tanzisa kyanneetagisa ki ukomyewo mbazoganye. Hajati Stacia Mayanja mu ddwaliro gye yabadde e Nakasero. Sitaani yaswadde. Kakati tugende ewa Joseph Ngoma ne Levikson olunaku lw'ejjo babadde boogerako n'abamawulire ku kivulu kya Ngoma ekigenda okubeerayo mu mwezi guno ogw'omusanvu. Levikson ayina obubaka bwe yatuwadde ku kivulu ky'omukulu ono kijja kitya kubajjukira wano yali store enamba nga tugamba finally Joseph Ngoma akoze show naye okukola show kyali tekimala kyokka ne tugamba agitadde na ku cricket oval. So wetutyo ne tubeera nga twajjayoko ne ku nnyimba ezimu omusajja ono zayimbye ekyaddala nga nnyimba za njawulo nnyo. Osobola okusanga nga n'ennyimba ezimu tezisosola madiini obubaka obuzirimu omusiraamu asobola obubuuliriza omulokola asobola obubuuliriza n'abamadiini amalala bonna basobola okuwuliriza ennyimba ezimu. Joseph Ngoma ono zazaakola ki zazze ayimba. Ndowooza era ne producer ayinza obbayiza eri gye tunaasembera konna kana abafunye randomly ne muwulira ku maanyi ga Joseph Ngoma ono. Nabagambako Judith Babirye kye yakolako emabega eri nga akyali mulokole nnyo ng'oluusi bamuyita okuyimba ewantu agaana olw'okuba mulokole ki nnyo. Kati ne Joseph Ngoma ono naye abadde mulokole nnyo nga ssebo waliwo ebimu byagamba byo sijja bikola ebyo nga ye eri musumba bugemba ashayininga okategedde ako. So kati wano we tuli tuwe Levikson tuzimbire ekifaananyi ku show ya Joseph Ngoma egenda obeera ku cricket oval. Ngoma natuka ekiseera ne mukyawa era asobola okikola yankubira amasimu ga simukwata nga mpulira Ngoma mu kyayi kubanga Ngoma ye yayitalaba how blessed he is. Yayitalaba ngeri gyatublessinzeemu nze nga kinoomu Ngoma ye muyimbi wange wenkyasinza okwagala akimanyi ne mulemerako tukole show Ngoma ne tukanisa ne tulangako Lugogo cricket oval Ngoma nampite no bwati nankanya mulimba nga ebintu bino bisoboka ne mulima no mulima nti ze tebyanyiga nnyo nenga byanyiga nenga njagala akoleki akiberemu kuba bwe nagenda in 2018 we nagenda okukola Lugogo cricket oval amazima genyini tewali n'abayimbi bano ababadde emyaka 15 baali bajjitya naye Katonda n'alaga amaanyi ge najjuza Lugogo cricket oval show yange ebya sponsoringibwa abasiraamu bokka. You can imagine abasiraamu be basponsoringa show yange. Guess what? Nga n'abalokole bennyini bagamba Lugogo eyo tunaagisobola naye Katonda n'alaga omukono gwe. Buli mulimbi ali wano weesige Mukama, twesige Katonda kuba gwe tuweereza. Bannaye bannamawulire kino mukitwale nsi ekitegeere nti eno show it is not a normal show. Okitegedde nti eno show
mushoze mwali mulabye nyini yakyeyogeredde tebairangawo eggulu ligenda kweggula muleeta abalwadde muleeta abaweddemu amaanyi muleete buli kimu gwe kyolaba ekyagaana mu famire y'okukyuka. Me myself I believe as a man of God that there is going to be a great mark we are going to experience that day. So mugule tickets banange bana Uganda mujje tubeere mu kubeerawo kwa Kristo kale n'ekitiibwa kyera kimuddire kubanga akigwana. So Joseph Ngoma, we are here, we're going to stand with you to okay. Mu supporting Joseph Ngoma, one abaddewo ebbanga ddene, 2 ayimba music omulungi, 3 musumba, 4 musajja atalina buzibu. Obuzibu ababumuyinako be babaagala okumufunamu n'abalemesa omufunamu. Awo tukola ki? Awo tuli. Kale bampe ku Minisita Balamu yakwata ku nsonga z'abaana ba Kafeero olunaku olw'ejjo yasobodde okutuwayo ku update ku ki kyayogera ku byonna ebigenda mu maaso. Abawakanya results za DNA abagamba ki? Then n'oli omwana gwe bazudde okuba nti we 40 ayinawo nteekateeka ki eri omwana afaanako ng'oyo, oba bannakigwanyizi abayingira mu musaayi gw'abaana nga si baana ba Kafeero ne bajja ne babeerimbikamu ate bagenda ozulwa nga balina famire zaabwe. Mutuweeko ekitongole ky'ensi yonna DNA government ebikute bulungi. Ekisooka tubasooka ne bakola DNA nga famire mu MBN ne bayita result ne bangamba bali bakoze obuyaaye batunze ekibanja ne bagulirira. Ne mbagamba kati kantwale mu laboratory ne president gyakozesa gye yeesiga eya analytical laboratory eya government ewandegea. Nene ngamba nawo kanyongereko ne ya police kubanga wona tuyina ebyuma. Recently government yaffe ya laboratory yaffe eya wandegea ekitongole ky'ensi yonna ekya standard agency kyagisasifayinze okubeera world class laboratory nga mu Eastern Central Africa zirimu 2 zokka ngenda lesangibwa Zambia. So laboratory yaffe yo tugyesiga era bakola omulimo mu luvannyuma lwa wiki ne bangamba nti result ziwedde ne mbagamba katulina n'ebya police ne isawe na kubiri ne negamba nabo bali ready ne baleta results ne tuzisoma ne mbagamba bazisomera abantu ne tusanga kye kimwe kyali mu MBN ng'abantu be bamu abana bebogerako nti babaana ba Kafeero naye nga mulimu akasajja akafaanana omugenzi Kafeero ne bangamba kano kalabika ka Kafeero nga kalina n'obulevu nga kalina buli kimu. Kati nabadde ndi awo nga nfuna chairman we Kabarole nga ngamba oyu mwana waffe wa ku kyalo tata we mumanyi baganda be mbamanyi bonna baakula we batwe bafaanana. Ne ngamba kati we Kabarole ayagala kufuuka muganda mukunja. Ne ngamba abakunja mbeera mbegomba kochi kubanga abakunja ne wabeera omukulembeze abamanyi kye bakola. Temukimanyi kye bakola? Bakola mulimo ki? Kati nze gonove toro whether nungi nogamba mutwalize musire nogamba obeera omukunja simanyi kyayagala. So oyo omuvubuka munoonya bamukoleko obwongo obalaba obwongo bwe bulungi. DNA government ebikute bulungi. Ekisooka tubasooka ne bakola omuvubuka bamunoonya. Muvubuka ki oli omutamiivu owakalevu Sentongo Paulo. Sentongo Paulo kigambibwa we Kabalole era alina famire ye ejjudde obulungi yava e Kabalole kujja kuyiya ssente n'abategeeza olunaku olw'ejjo yatandika mu bitundu by'emasanafu ng'atunda matooke mbwera ne taata we musuubuzi w'amaki w'amatooke mbu babadde bamunoonya kati waliwo ekitagatta okitegedde babadde bamukola ki bamunoonya. Omutamiivu tasobola kubula mutamiivu babaako era waba yatamiirira masanafu tabula watamiirira oba batamiivu banne tebasobola bula we yalaga okitegedde kyekyenjawulo ku batamiivu. Kakati ekyokulala kano kankayiseewo abaana bali 20 abajja ku musaayi so ekiri bali 25 abajja ku musaayi naye gye twatandikira tebaali 25 eri ku DNA yasooka okitegedde 10 tebajja oba okitegeera. Kakati osobola okusanga nga wakati awo mu kujja ku musaayi guno nga waliwo abaagujjamu ng'ate batume. Mulowooza tekisoboka?
ng'oli yajja mu musaayi nga mutume anti bwe muba mukyawakanya ebyaguvuddemu kitegeeza era wakyasobola omuntu okuvaayo nga yajja kujja nga omulimu gwe kukola ki kwetaba mu nsonga zitamukwatako tukeere ku lunaku nga luno nga debate ezzekooli eyazeetabamu nga tezikola ki nga tebimukwatako kati mwabasigadde muba mutugamba ki nze lujja banyabo ne bassebo abatugoberera okwetoola ensi yonna nkomyewo n'omukulu ono mu staffa owalihira construction company limited era nga wano tuli ku site refresh ekyateekebwateekebwa mu ssomero lyaffe eddungi agenda kuba nga atubuulira bazimba kiki kino kyenkakasa bwe obudde mubukutte okusinziira omulimu guno we gwatandikidde ne we tutuuse mu kaseera katono kale sooka obeere ng'obambuulizaako tutandikire awo ebigambo abatulaba Capton nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Construction Company tusangibwa ku Grand Imperial atwetaaze enamba zaffe ziri 3 zonna nga baziragaawo kakati mbalamusizaako balamusiza ddala tubadde tuludde okulabagana mu kamera muno naye mukisa kya Mukama Capton yetunoonyezaako era omanyi tuli mu mwaka nga gutambudde wano abantu batandika okukuba plan ez'okuzimba oba okutuukiza ebirooto byabwe in terms of construction kati kiba kyabulyaza amaanyi awo otabalaga abantu batuufu basobola bakolera mulimu mulungi oba nfuna bulungi so abatulaba Alihira Construction Company egenda bakolera bintu ki mu construction kati Alihira Construction Company tuli bagazi n'okusinga omuntu kyandikoze ki kyandirowoozezzaako for example kati nga omulimu gwe tuliko twagutandika from zero engamba from zero kitegeeza tukubye okuva ku plan ne wano wennyina ne wantu nga balabye twayerulawo bweruzi kubanga kyali kiwonko so twayerulawo twakuba plan ate nga ne plan yino tugikoze ki tugitadde mu nkola so tuli bazimbi okuvaira ddala wansi mu bigambo mu plan tubiteeka ku paper mu plan ne tubiteeka ate ne mu bikolwa ng'ekizimbe bwe bakiraba so nga ate tuli mu bintu ebyenjawulo tuli mu masannyalaze tuli mu tiles tukola biodigesters bangi nnyo batumanyidde biodigesters naye tobula Capton mutunoonyaako mu bintu kati nga bino ebyokuzimba kulwa nsonga nti bali sitaaka bamanyi bakola bukozi ki biodigesters so kati awo tuli basajja bakuba ekintu mu ngeri ya njawulo bagazi n'okusinga kye mulowooza bulijjo njagala okulabako we bazimba mu kifo nga si kya muswetwe nga ekifo kya lusozi kiserengeta bulijjo mmanyi ploti wezityo zibeera yakusala terina kyosobola kukolerawo naye olwaleero kati mbuli ano mwakoze mutya okulaba nti ekizimbe kiri mu layini ate waserengeta kakati ebifo landscapes ezirimu ezislidinga ziri a bit tricky waliwo esliding ekisusse ate waliwo eslidinga ekiri moderate so osobola ozizanyisa zombi bwe kyowira kyoyagala kati eno yaffe yali esusse ng'eserengeta nnyo kyovula twatema ne tufuna omuseetwe twagwekolera naye ate waliwo endala gy'osobola otuukako nga kaserengetamu katono kitegeeza omusingi gwo oba obuzimba gujja beera muwanvu nnyo emmanga eri gye kaserengetera ate eno gye kava gujja beera mu mpimpiko so ewaffe gwe guno gwe twafunye kubanga almost wonna twakoze twakoze nga wali flat kati ekigulumu kino ekiba kisigadde ekyengulu wano we mwatemye wano kati kyo mba mugenda kukikolera ki kuba kati ndaba eri waggulu essomero gye liri wansi eno ate ne mubanga gye musetinze ekizimbe wano wagenda bba watyo olwo kakati wano eno era nga olaba ettaka nti nno bwe lusukkanga mukoka ayitako nnyo liba litandika okuserengeta liserengeta likulukuta oba nga olaba erosion kakati kye tujja okukola mu dde eyo tujja liteekako retainer oba ekisenge ky'amayinja kirikwatire wamu first of all kinyweza ettaka ekyokulala kijjayo beauty y'ekifo kubanga ekizimbe nga kino eno ngeri nga tumaze okiteekawo tekisobola leka nga ate wafaanawe watyo tulina okwongera obeautifyingawo ate n'okwongera obugumu bwawo
kati awo kyonna kye twakwogerako kibalaga obukugu Yes. abasajja bano bwe bayina mu nkola y'emirimu. Kati tudde ku mulimu gwe nnyini. Yes, Kino muzimba ki? Kakati abatulaba bassebo ne bannyabo wano tuli mu kuzimba kisulo ky'abayizi. Kisulo ky'abayizi tujja batwalako eyo balabe naye nga 3 days nja zikuwa balabe kinaabeera nga kiwedde. So tuli mu kisulo ky'abayizi kigazi bulungi ate nga kirimu ne space emala. Gavumenti ennaku zino erina restrictions nyingi nnyo ku bisulo by'abayizi. Erina back exits ezimala nga olabye mu bujja olaba ku 3D yaffe ate n'ebirala bingi nnyo gavumenti bye beeyagala mu bisulo naye nga specifically olwaleero tuli ku kisulo ky'abalenzi. Yes. Kye muli mu kuzimba. Tuli wa wano? Eno tuli Kasanje. Tuli Kasanje okutuuka e Kasanje abamu bayita ku kyettaka abalala bayita ku mazzi na Kiwogo. Yes. Kitegeeza mu buli kitundu ky'eggwanga mutuukawo? Yes, mu buli kitundu ky'eggwanga tutuukayo. Tukola mu ggwanga lyonna whether oli Arua, oli Karamoja, oli Ntebe, oli eno Kasanje nga gye tuli muba tukola ki? Tuukayo. Just abakafute mu abalala tunoonyaako naye nga ffe tutambula nga ffe. Muzimba kizimbe kya kalina oba muzimba kya wansi? Kino tuzimba kizimbe kya wansi si kya kalina. Si kalina. Empagi zino zaaki ze mutaddemu? Okusookera ddala ndaba beam ku musingi eyeetooloola then ne ndaba ne column ezambuka. Ate kizimbe kya wansi lwaki? Kakati kakati beam eno eyeetooloola omusingi eba yakunywereza wamu musingi gwaffe beam. Omusingi gwonna okuba ng'olaba muwanvu, omusingi muwanvu bulungi. Ate ogwongera obugumu bwagwo tukola ki? Tugukola ki? Tugusiba. Njagala Tony tudde wano mu ange eno balabe ku musingi gwe twogerako. Yes. Balabe ku beam eri waggulu w'omusingi. Oba ogulaba wano? Beam yeno gye twogerako eyise ku musingi waggulu. Ati oluvannyuma lw'okuzimba beam sooka otuyisemuko mu nkola eno ebeera etya nti muzimba bloka kino kye bayita bata mwenda? Bloka ya mwenda. Ati we muzimba mwenda sooka otuyisemu mu mulimu ogwo omusingi gulina vaayo gutya obulungi ne ku kifo we tukoledde. Kakati omuntu waffe yenna ali eyo ekizimbe kyolabika obulungi ebizimbe bino ebiri modern ennaku zino ekizimbe kino bbanga kikoze eki kisitufu buwanvu kisitufu bulungi okusituka okwo okutandikira ddala muki omusingi tubula omusingi gwaffe muwanvu so nga ate leba ogiraba eri wansi naye musingi muki muwanvu so nabwe ekyo wadde ate ng'omaze ogusitula ate olina obbanga omusingi gwo muki mugumu ekisooka bulooka olina zimba ya mwenda kyobuli omuzimbi akimanyi ekyokulala nti tuteekako eyo running beam okwongera okukwatira omusingi gwaffe ki wamu wambuliza ku kya columns zino kakati columns ezo ekisookera ddala ziviira ddala wansi eri mu musingi mu musingi wansi kuba tuziyiwa bases kakati omugaso gwa columns zino eno ate waliwo endala ezigenda okuba nga zisalamu bwe ziti eri waggulu nga basereka nga tebannasereka wall plate zigyerayitamu ekikulu kya byonna byonna just kukwatira kizimbe kyaffe kibeere wamu nga kiri solid. Then ekirala zino columns zino ruufu yaffe zijongera ki support kwejja obbanga ekola ki ewummulira bweti so basically support nakwongera ki bugumu bwa kizimbe kyonna nga kyekutte wamu. Tuyisemuko mu plan kigenda kuba kitya guli mulyango kiki side eri biki bye mutaddewo? Kakati ndowooza okutandikira kubanga eno ye maaso g'ekizimbe eno kitunula ngulu kitunudde engulu mu biri ebirala mu biri ebirala kakati ekizimbe kino kiriko emiryango esatu kuliko eminene ebiri ogumu guli endi eri omulala guli side eri kuliko emiryango ebiri eminene ya fuuti 6. Yes. Then kuliko guli eri yandibadde nga emergency door tino in case oba aliwo ekizibu kyonna oba muliro muki mu dormitory abaana babeera n'emi exits nnyingi ezikola ki tebalwanira miryango gino gyokka babeera ne exits nnyingi ezikola ki ezimala. Then ate era still madinisa muneeno government is regulations ze mbadde gambako madinisa g'ebisulo nga bino tebateekamu
bwe bayita bubagala proofs oba obuuma obwo just ndabirwamu zokka ndabirwamu zokka in case omwana nga omuliro guzze bamenya bumenya ndabirwamu abo bayitawo bala bayita ena bala bayita eri so basically exit emiryango bwekityo bwe giri kati kino kyonna nga bwe bakirengeza wakamera baffe wakibalaze yonna sleeping space bonna bagenda kwebakawo balenzi bonna bagenda kwebakawo side wali akati side eri omulyango guli eri gwe balengera eri waliyo ebiyigo ebyabayizi in case omuyizi azukuse kiro tayagala genda bweru eri manju kikola short call oba long call ayingira mu mulyango omwo mulimu ebiyigo olwo bana abayizi akomyewo kiro ayagala naaba anaabira omwo munda nga tafulumye nnyo eri bweru yes kati mugenda bikola mutya nga bikyasobola okukuuma obuyonjo bw'ekifo kino nga weebuli kyovula oluusi tulowooza nti kyekibitwaza wabbali wa ddoomu tugenda kumatya ddoomu ng'etukula ate nga n'ebiyigo byaffe biri munda mu ddoomu okay kakati ekyo kyennyini bw'okyogedde gwe mulyango guli bwe mbadde nkulaga oguli gwe teguli mu ddoomu munda bula ate guli side eri omulyango ogwo gwa warden oba metron omuntu asinga obuvunanyizibwa ku dormitories ezino eno abeera metron oba warden yavunanyizibwa ku hygiene y'abaana ku security y'abaana na welfare yonna eyaki ey'abaana so it is up to the metron okulaba nti biri bye tuzimbye bikola ki biri mu proper hygiene ne proper shape okubeera nti tebirwaza ki bayizi baffe ate nga bisobokera ddala kuba ekyobuyonjo kikwata kuggwa atulaba level y'obuyonjo bw'oyagala bw'ofuna bw'otakoleredde tojja bufuna so warden agidde ddala ku dormitory kwennyini sebo era ayinako ruumu ye eri planned bulungi agenda bbanga asula awo mu kyo ki kyetufuna warden okubeera ku dormitory y'abaana kakati buli warden wabeera ng'ali kumpi n'abayizi oba metron kitegeeza ajja mmanya mangu omwana omulwadde safety y'abaana era naye ebeera guaranteed then n'obuyonjo omanya nti ono omwana gundi afuka tojja mwebasa katanda ka waggulu mwebase katanda kaki ka wansi n'omwana akweyabiza bulungi kuba aba akulaba awo mangu kyangu okujja nagamba madamu ndi mulwadde oba masa ndi mulwadde so kyangu kyovula twagitadde awo ruumu ye era nga zi bulungi nga yebagibalaze so emigaso egyo egikola ki ekirimu so oluusi kati waliwo oli agamba yi bannange nga tuvudde ku kyaffe kiri ekyedda kuba twabeeranga mu kidomitri kimu bwekiti nga tugendeyo ebiyigo biri eri buli kimu nga kyesudde waakyo naye ndaba wano muleese kipya tuleese kipya kubanga essomero likyasabye ate n'okubeera nti ng'essomero nga lyo ndooza lyandiyagadde patron w'abayizi abeere nga abali kumpi buulira abannayuganda omugaso gw'okuzimba ekizimbe ekirina plan yes omugaso emingi ennyo egirina kirungi nnyo okubeera n'ekizimbe nga kirina plan lwa nsonga gavumenti ennaku zino ebali bubi era bamenya ebizimbe bingi naddala ebyo biri mu ntobazi tebeera na plan kubanga tebasobola ku approvinga plan ng'oli muki mu ntobazi so ekisooka gavumenti ebali bubi ekyokubiri ogenda okuteekawo neeno ekizimbe kitegeeza oli ku same page gwe azimba contractor ne client mubeera ku page ki mukubanga ku paper muba mukikola ki mukiraba size zennyini ze mwagala z'abayagamba so migaso mingi egikola ki n'okwewala okumenyaamenya kuno bw'obeera nga ozimba ekintu nga tekiri ku plan kitegeeza n'ogenda mmenya ate kino kikyamya ekimenya ne wana eno okola kyennyini ekirikola ki ekiri ku lupapula ekiri ku plan ku blueprint eyo tuba twakola ki twakuwa so plan muzettanire bannaffe ndoza ekwewaza n'okumenyaamenya okwa necessary okwo abantu bamenyaamenya ennyumba yagitandika etunudde eno tugenda omumaliza ng'etunudde etunudde walala ate uli n'ajja n'agamba engineer wamalirawo space yange ya parking byonna bina biva ku ki butaba na plan so wati wano wonna mwaplaningiddewo yes bonna wali planned bulungi ngera ojala abo 3D oba bu sketches ojobulaba wano project mwina weno yokka ya dormitory oba mwabazimba n'essomero eri kakati wano eno twatandikira muzikiti essomero twatandika litandise twajja twajoininga litandiseko naye omuzikiti
twagukola ki fe abagukwasaganya era kati batwongera eno project eyaki eyokubiri. Tegeeza abantu nti mutambula ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo era oyongera okwemfasayizinga Alihira Construction Company byekola services zeegaba eri Abannayuganda. Bannayuganda bannaffe abali e Bulaaya, abali mu kyombo kya Buwarabu, abawangalira wano e Uganda, abawangalire Ankole, byonna ekitundu ky'ensi eno. Ffe Alihira Construction Company tukola emirimu mingi egiri mu kigambo construction, ebigwa mu kkowe eryo, mwe muli okuzimba nga wano we tuli olwaleero, mwe muli okukola biodigester septic tanks, mwe muli okukola plumbing, mwe muli okukola electrical installations, okusiba tiles, okusiba pavers, okusiba talazo, byonna ky'omanyi mu kuzimba. Namwekyo era mwennyini mwe muli okukola pulaani zammwe ez'amayumba. Mwe muli okukola pulaani zammwe ez'amayumba. So nga ate twagazwako emabegako awo, twayongeramu mu kampani yaffe n'abasaveya bali eyayagala kupunta ttaka lyo era ffe solution yammwe. Enamba zaffe ez'essimu zonna 3 weeziri awo bazibalaze, tusangibwa ku Grand Imperial Shopping Mall. So far wano twakamalawo bbanga ki? Kaakati wano eno olwaleero lunaku lwa Kutaano. Lunaku lwa Kutaano ng'omulimu tugukola ki? Tugutambuza. Mu nnaku 5 mukoze mbiki? Mu nnaku 5 tusobodde ground clearance okutema twakolako nga 1 week before. Naye kati wano eno okusima omusingi gyaffe ogizimbawo, okusimba kolomu zaffe ezo n'ebisenge bino bikoleddwa mu nnaku ezo. Nnaku 5 omulimu nga gutuuse wano. So musuubira kugutambuza mu bbanga ki? So olwaleero lwa Kubiri naye by Friday tujja batutuuse full plate, then ndoza Sunday oba Monday tubeere nga tukola ki? Tukola roof yaffe. Yes, because mpozi kyenjagala okugambako abantu baffe, speed ya project yo okutambula empola kwa project yo kideterminingibwa ssente zo. Ssente zo ze zikuwa kyoyagala mu budde ki? Obudde bwa ssente, because ffe tusaba nti twagala kati musenyu gujja in time. Tusaba nti twagala samiti waali. Broker ebaawo kati waba nsonga lwaki project etambula mpola nga material waali. Material agulwa ssente. So speed ya project yo okutambula mpola kideterminingibwa financial masoyo. Ssente ze zidduse ebintu. Tumalirize na kano nga otubuuliramuko ku brokers ne zizimbisibwa. Ez'omusenyu zino. Lwaki ze mwalonze osooka otuuye ku block eno eri abazimba bonna babeeko kye bagimanyaako? Okay, kakati block eno nkigamba nnyo abantu baffe nti nno abantu bakola nnyo comparison ye block enkadde ye block eno entono ne block eno ennene. First of all, block eno ennene eyanguya omulimu kati nga ffe abazimbi eyanguya omulimu bagamba nti bakikoze mu lunaku lumu oba 2 ekizimbe nga okiraba okubloka we bagizimbye. Omuntu ayinza obutakikkiriza naye nga ekikulu kya byonna eyanguya omulimu. Abantu abamu bagamba nti neesevinga mu kasente naye mathematically bw'okibalamu slightly katono mu kusevinga ssente n'eri kubanga eno okalaba katono naye ate eri ejja giraba nnene naye era mu byakasente slightly ejja kukola ki? Ejja bba ntono. Then abantu abalala beegumyawo bati nti olw'okuba ono samiti blockers bazikola mu samiti bungumuko okusinga ki? Oba oli awo naye ayina ensonga ye. Yes, naye nga ffe ngaffe twasaze tukozesa eno kubanga eyagala kola ki? Etwanguyiza omulimu ate nga ne client omulimu gwagala ki? Mu budde mu speed. Nange gye njagala kati tonyongera ya ttaka emirembe gigenze gikula ebintu bigenze bikyuka. Kale be bakugu abalihira Construction Company tuli on site okubeera nga ate tubalaga emirimu engeri gikolebwa nga bulijjo mbagamba nze omuntu gwe sitalanze tutawaana era tobaako ky'omumbuuzako naye gwe nnanze oyina emikisa 10 ku 10 okumbuuza ku mirimu gy'engeri gye mba mwakataganyeemu. Kati buno bubaati bwaki? Kakati mu nkola ya columns tuyinamu zino column eza box ate tugenda baamu ne zino eza round. Kati eza box nga ye bazibalazezo bazikubye na box na mbaawo okukola box yazo.
naye ate waliwo zino eno eza round ez'obubaati. Zino ez'obubaati tugenda ziteeka bweru ku shade, mashade gaffe kwa design gye twakola yali yaki ya columns za round. So zino zigenda kuba columns era emitayimbwa gyayo gyegino just kwongera gitereeza nagisimba nagiteeka mu line nga biggwa ng'ekyo kiggwa ssebo. Kale mutukkirize olwaliro tukome wano naye tukyagenda mu maaso n'obbalaga project eno engeri gyegenda okutambulamu tulabe pulaani n'ekigenda ova mu pulaani ebibiri bikwatagana oba kyensuubira nti bijja kukwatagana kuba nze mbakkiririzaamu era kyensaba nammwe abatulaba mubakkiririzeemu weeteeketeeka okuba ng'oggalawo omwaka ng'oguggala n'abalihira oba oyagala biodigester bakubire ayagala okumuzimbira ennyumba bakubire ayagala oluzi tukubire ayagala painting tukubire ayagala ebyamasannyalaze bakubire ayagala wena abaagala okugula empenda zammwe ez'amataka surveying tukubire. Ate temutya nti ebizimbe bazimba binene byokka nedda ennyumba luumu bbiri mbayita Room 2 tuyite. Room 2 tuyite. Room 5 tuyite. Kalina myerire 3 tuyite. Sebo. Kale. Byebyo banyabo ne basebo. Tujja kuddamu kwatagana ku part 2 ey'omulimu guno. Yes. Katonda abatukuumire mweraba. Buloka yazimbye. Eno gye bayita batya buloka mpozi. Kakati bloka zino ziri mu sizes ez'enjawulo. Mulimu 8, mulimu 4, mulimu 5, mulimu 6. Ati muzimbisiza sizes. Kakati fe twazimbisiza size 6. 6 yekola ku bizimbe nga bino. Ekola ku bizimbe bino. Nene fe zimba. 4 ebeere ekoze eki enafu yemujjukira tugenda kozesa tuteekayo ruufu waggulu. Kati size eya bloka naye determininga nnyo kyogenda okukola ki okuteeka waggulu. Kakati okutwala mu kizimbe kyaffe kino kakati omulyango tutegenda beera awo badde njagala gwe tuba tuyitamu mwennyini omulyango gw'ekizimbe ogumu ku jjo. Kakati wano wennyini omulyango gwaffe ogumu we gugenda obeera omulyango gwa dormitory ogumu ku jjo omulala gujja beera eri side ate wakati akati awo wakati bisenge just eno veranda shade nenga waliwo ekisenge okuva ku guno omulyango paka oguli omulyango ate shade era mwatadde mbuli obusalamu just kati bino bya musingi biri wansi bajja tugenda yewe enkokoto nenga just kati kyolina oconsideringa kye kino kisenge kino kigenda kisenge kirwaninga okuvanga wano paka ne wali yolewa ku mulyango nona kisenge kati wano oba oyingira wano wano oba oyingira mugenda kukyawula yawulamu ate tugenda kwawulamu gino just misingi kintu kubeera nga kiri waki wamu eyo bakado nga olaba ennyumba yo ntino bakadozi kweziri nga olaba nti bakadozi ku nyumba zibeera eno ng'ewali kitchen kakati kale nene kitwale nti bakado yaffe wano nsigala nfuluma nenyingira osigala ofuluma nawali wayingira esebo kakati space eno yonna esigadde butanda bw'abaana buno bwonna butanda bw'abaana bonna kusula okususa ate wano nga wagaseewo kakati eno mpagi yaffe era eyo gye twagambye kwongerako kunyweza kintu kyaffe kubanga waggulu agenda beera eki kolomu waggulu sirabu agenda beerayo kasolya kati biimu yaffe egenda bbanga eva ku kisenge ekimu okudda ku kirala esebo so ngati nga wenkugambye wano wonna wonna wakyali ki bwana wonna butanda bw'abaana katanda omuyizi waffe bw'anaaba ng'avudde oba avuddemu eri nsonda esembayo eri oba wa kasitaba ng'ali mu ddoomu asobola okujja n'ayingirako wano wa kamera waffe wanaabalaga wanaayingira kukola ki eno waliyo ebintu nga 2 waliyo toilet lino essomero ly'abasiraamu waliwo we bafunira wuzu then waliyo n'ekinaabiro so eno ye room eno buno obuyigo kiyigo toilet ne bafunira wuzu byonna biri bwana byonna biri mweno ate bingi bingi then omuyizi waffe n'abazimbye bonna basiraamu
abazimbe nabo mulimu abasiraamu n'abatali basiraamu. Ye Al Hilal. Al Hilal. Construction company tebola madini. Aha. Bonna ebeera nabo. Bonna ebeera nabo. Kakati omulyango guli ogwokubiri gwe twayogeddeko guli waneeno. Era ano ndaba njimiridde mu mulyango. Kakati nga twagenda ekiba kirungi ozimba ekinu nga kiri kuki plan. Omuyizi bw'afuluma mu guno omulyango guno kitegeeza alina nnyo ogwaki ogwa metro n'oba warden. Kati kitegeeza eno room yaki kugenda wa warden kati doomu tugifulumye mu mulyango omulala katugenze wa warden mulyango guli kumpi ne doomu. Kati eno ye room yani warden ya warden oba metro gwe banaasiima bo. So bwekityo ekizimbe kyaffe ekigenda okufaanana beera